Kale kusema official wonna gy'oli kusaba subscribing ku mukutu guno okusobola nga tofuna videos ezifanaganako bweziti era nga yonna gy'osinzira okuba nga tulaba tukubaza okuba nga ate osubscribinze ku mukutu guno. Kale nga olunaku olwaleero twagala okuba nga ate tubandiza mu mwezi omupya era nga omwezi guno tutandise tugenda maaso nga tukuweereza amawulire agagenda maaso kugira nga gatambula exclusives nga bulijjo n'ebirala bingi nnyo. Kakati no wano wetu tutandikidde mu mukolo wano wetuzze tuli mu mukolo gwa Dr. Kuluthum nga atandika okubeera nga ateekateeka okwanjula kwe okugenda okuba nga kubeerawo mu maaso awo era nga eno meeting ya kubiri nga Kuluthum ayita abantu ab'enjawulo okusobola okubeera nga ate bamubeererawo ku mukolo gwe n'omwami we Akram. Ebigambo bingi ebibadde byogerwa mu bantu ab'enjawulo naye bye tebyayigula ttama Dr. Kuluthum okubeera nga ate avaayo okubeera nga ate yanjula omwami we. Jjukira abaamala dde okuba nga bawoowebwa kakati kye bagenda okuba nga ate bakola wano kubeera nga ate baweesa buweesa bazadde baabwe ebitiibwa. Kale abantu ab'enjawulo bavuddeyo okubeera nga ate basuubiza ebintu ssente ez'enjawulo nga bw'ogenda okuba nga ate olaba wano bavudde babeera nga bamusuubiza ssente nnyingi ate then tugenda kuba nga tufuna ku bazze batubuulire bye balowooza Kuluthum yennyini agenda kuba nga ate atuwa enteekateeka nga bwazisuula zigenda okuba nga ate zitambula ez'omukolo gwe n'ebirala bingi nnyo gwekyoba okola tova buvi ku Seymour Official tubeere nga tulaba abantu ab'enjawulo nga batuwa endowooza ez'enjawulo ku Kuluthum n'omukolo gwe omupya nga tugenda ku interacting ne basseeka batubuulire abamu bali batandise okuba nga babiwanuuza Kuluthum nga ayanguye okuba nga ate addamu okufumbirwa. Basseeka tugenda banoonyako okwongera okuba nga batubuulira Quran biki byegamba ku mukolo guno n'ebirala bifanaganako bitu gwe tuva ku mukolo tubeere nga ate tulaba buli kimu tuva ku Seymour Official. Tenga obusiraamu bumukkiriza okukola ekyo kyakola kubanga mu busiraamu bumuwa idda eba ya myezi 4 n'ennaku 10. Omusiraamu yenna bw'afiirwa bbaawe nga mukyala akyasobola okubeera nga awasibwa obusiraamu bumuwa emyezi 4 n'ennaku 10. Ennaku ezo zakola zaggwako era tuzze wano tumusanyukireko ng'afuna mwana munne oyo gwagenda okwanjula ffe gwe tutannaba kulaba naye ajja muleeta tumulabe era omukyalo oyo mukwano gwange ng'omuntu ate ekisooka nti mukyala musiraamu musaaze asaala kubanga bw'ogenda mu mizikiti n'osinkana omuntu omulundi ogutali gumu n'omusanga ogwokubiri oba omuwaddeko obujulizi ye mukyalo oyo ebassebo amaanyi g'otadde mu mukolo gwe abantu bagenda lowooza nti mwali mukolaganyeko ekisinga okujja obuzibulo nkiye. Hajjati yafuna obuzibu n'afiirwa yali mukwano gwe bw'amala okufiirwa n'abeera mu bizibu ebingi ennyo ne munoonya ne mugamba Hajjati ebigambo bino nsaba obiwulirize buli muntu agenda kujja agenda kugamba kiki naye nsaba weekwase Allah ye mujulizi wo yekka yeddagala lyokka agenda okukolera ky'oyagala kyonna era yakkiriza ne mugamba nti nze sizza wano nkusabira edduwa gw'olina okukola ki ogyesabira Allah akujje mu bizibu by'okola ki wabula nze mulambika engeri gye basomamu ki edduwa n'abeera nga mugumu. Hajjati oyo yampuliriza ne mulambika mu bigambo bye yali alina okukozesa yasooka n'adduka n'abeerako mu mawulire n'amala n'agavaamu n'akkakkana nga amaze okusoma edduwa eyo. Allah n'amusaasira n'afuna omwana munne nga bwe yamufunye era insha Allah mu mukolo guno tugenda kuteekamu amaanyi gaffe okulaba nga tumuyambako afune essanyu kubanga kyatteeka. Abaganda bagamba nti namwandu gwe bayita namwandu ekigambo kino mukitegeere gwe bayita namwandu yeyo omukyala afiiriddwa bbaawe n'ataddamu kwagala musajja mulala oyo bamuyita ki naye omuntu yenna bw'afiirwa bbaawe n'addamu n'ayagala omusajja ng'akyalimu embeera ezaagala omusajja omulala taba namwandu ye mukyala oyo akkirizibwa mu busiraamu bumukkiriza okubeera nga afuna omusajja omulala.
Omusajja we ina ky'omumanyiiko kuba amawulire oluusi gagamba nti yaliba oba omuyaayi. Aha, omusajja oyo obusiraamu tebukkiriza kwogerera muntu nga tonnaba kulaba bikolwa bye. Bannamawulire waliwo ensonga ze bateekawo ne baziteekawo eri omwami oyo, naye omwami tawangaalira wano naye bw'abanga baalabagana ne babeera nga batuusa okubanga najja n'akyala. Nsaba Allah bw'abanga alimu obubi omwami oyo abumuggemu aleme kuddira mwannyinaze ono kumuteeka mu nnaku endala. Bw'abanga obubi bwonna bulimu nsaba Allah abumuggemu amuwemu bulungi bwokka obumulimu, obubi bwonna Allah obubikke. Ebbanga lyemumaze atulabye abantu like yamaaka sente abamu bawandiisa amannya wansi. Treasurer ajja kubanga following up n'abeeyamye abenga abajjukizaako ng'enkola weebeera. Ajja tutulabye meetings zisadde mu restaurant. Ewe waka wa kiki? Ewaka ewange nedda kati wano wa sister wange. Last week twali wa mami wange oba mwalaba ezo video ezatambula kati zo zibadde wa sister wange. Next Sunday tujja kuba ku Africa nabwe tutyo ne kutik tujja ne ba Rotarians ya president omulabi awo yaho ebityo. Yes, yo nina kuba wano ndi muntu abangi naye si buli muntu nti anjagala be ku mukolo gwange. Nze nabe njagala kera be bajja okubaako kati munanga omukolo yagala ngutwale Namboole era we mbasa kuyise kyobeero ojja benayise bazze tugolina wakatebe kuwalabye nga temuli muntu tuddire muko ogambe ngakuyise ki wanje otayise tagiza n'alinyayi we mbasa kuyise toba okimaki ku mukolo honestly we mbasa kuyise tojja benayise be bagenda okujja togenda kwagulira restricted of course kuba tulina kadi totawaana kujja kubeera embarrassed. Tusuubire nti omukulu tunamulako mu meeting emu endala. Atukaana ku 1st October inshallah ojja mulaba. Musuubire mu meeting ki? Nja kuba mbategeeza Africana next Sunday atajja next month so nja kuba mbategeeza inshallah. Obugambo bwo bafaani bo era ne bafaani bange mbeebaza okunjagala n'okumpa ssente n'okubanga bazze naddala abaana babato bembalaza babaana ba TikTok abaana banjagala nga sibamanyi ne bankolamu bu challenges ate ne bannoonya ate bazze ne bampa ne ssente zaabwe ez'ekito honestly bambi mbeebaza nnyo ne my family mami wange last Sunday yakola launch mwebaza bonna abanjagala mbeebaza. Why do you think? Maybe you, but I am satisfied. Maybe you really. Simanyi bazibadde ndoza miliyoni nga 3. The sente zange ziyamba nnyo bamulekwa ne bannamwandu. I wouldn't see why nkwata sente mbu nziteeke mu byamasanyu. Sabaagala okujja okusanyuka balina okweteekamu honestly. Kyekyo kyeŋŋambye njogedde olulimi Luganda nti wabanga oyagala okujja okusanyuka you have to contribute to the sanyu. Naye sente zandibadde nga oziwa abaana abali obubi bamulekwa ne bannamwandu because I know what it means okuba nnamwandu ne mulekwa. Of course nabye nakoze ng'omuntu tolowooza nti omukolo gwe ngenda kugera mu miliyoni aga 35. No. I think you're out of content. But then so ambasivule. Yeah. Kadi zokoze ziri mu dollars oba bisatu. If I'm not mistaken, kukiza muntu kubeera extravagant. Do you think you are? I'm not. Why? Why would you think I'm extravagant? Allah was saying kati gwe maybe gwe tweet extravagancy, but to me it's not. Yeah. Senkanankana naawe. Ebyo nabyogerako dda. I think Gomasi eriwa yonna. Gomasi eriwa. Oba ogambe eno gundi gawuni ya solar panel.